Mukama waffe yeebazibwe mikwano, mbalamusizzaako abalabe baffe ba Data TV era mbeebaza emirimu gyonna ng'omuwala gwa Data TV tukole, mwebale okukola emirimu egy'enjawulo mu kuweereza kwonna kwe muweereza, buli omu mu kiti kye n'ekitiibwa kye, kata muba nga mukoze emirimu egyosa Katonda ekitiibwa egyo tugyebaliza nnyo. Tusabe tuyingire mu kigambo kya Katonda. Kitaffe tukugulumiza n'okusinza, kubanga ekigambo kyo wakigulumiza okusinga ekintu kyonna, era leka kigulumizibwe mu bulamu bwaffe, eri buli awuliza era atulaba tusobole okuba nga tukyuka nga tuwonyezebwa mu linnya lya Mukama waffe sojja kuweebwa ekitiibwa. Mbakulise ku mirimu bannange abajja nkyabasabira. Olwaleero ngenda kusomesa abalokole n'abatali balokole ku gamu ku mateeka n'ebiragiro ebirina okutambulirwamu naddala mu mulembe guno ogusembayo, ompulirize bulungi. Amateeka gano lwaki twagala okubasomesa. Awantu wonna watali mateeka ebintu tebitambula bulungi. Gavumenti ebeera n'amateeka gaayo, amaka gabeera n'amateeka ng'ebyokulabirako n'ogamba omwana tebafuka mu luggya. Buli wamu wabeerawo amateeka agafugawo. Kati ngenze ku mateeka g'obwakabaka bwa Katonda ge twagala okumanyaako amatonotono okutandikira, kuba ge gatukugira okwonoona. Mikka nyeegamba nti naye mu nnaku z'oluvannyuma olulituuka olusozi lw'ennyumba ya Mukama luliba lunywevu, ku ntikko y'ensozi luliyimusibwa okusinga olusozi amanga gali kulukutuliramu. Mikka yalagula nti ennaku zino ezaffe ezisembayo olusozi lw'ennyumba ya Mukama lugenda kuba lunywevu nnyo ku ntikko y'ensozi, n'amawanga gajje eri olusozi olwo. Twogera olusozi lw'ennyumba ya Mukama babategeeza Kkanisa ya Kristo kye yali ategeeza, kubanga ensozi aba ategeeza bw'agamba okulugulumiza nti Kkanisa eno esitulibwe esukulume ensozi endala. Ensozi endala ze zigavumenti, Bwakabaka ezo nsozi, amadiini nsozi, ebitongole nsozi. Kakati Kkanisa ya Kristo agiyimusiza mulembe guno ogusembayo ebeere nga yesukkuluma okubeera waggulu, kubanga mwalina okufugira ensi. Olunya olwokubiri, amawanga mangi gali genda nga googera nti mujje twambuke eri olusozi lwa Mukama, eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, alituyigiza eby'enguudo ze, naffe tutambulira makubo ge, kubanga mu Sayuni mwe muliva amateeka, ne mu kigambo kya Mukama mu Yerusaalemi. Kano yategeka amateeka nga gava mu Kkanisa okuyamba ensi, kubanga era n'amateeka gonna gemulaba mu nsi era bagakopa omwo mu Bayibuli, lwakuba nti go oluusi gabeera kifuula nnenge, naye tebalina amateeka wala we bagajja. Bagajja mu Bayibuli omwo okusinga, lwakuba abala bakola kifuula nnenge ne bateeka ne bayisawo bye baagala. N'agamba nti abantu bagenda kujja oba okuwuliriza Ekkanisa byeyigiriza, batandike okutambula mu nguudo ezo oba makubo ago, batambule okutambula mu mateeka ga Katonda, kubanga ge galimu obulamu. Kati etteeka lyo libeererawo ddala terikyuka, ate lyawukana n'ekiragiro. So ate ekiragiro kibeerera kya kiseera. Etteeka lyo terikyuka, terivaawo, n'ekiragiro kijjulukuka, kibeera kya kiseera nga bw'olagira omuntu genda ondeetera amazzi. Buli lunaku ayinza okuba si yakuleetera amazzi oba oli budde, naye ate etteeka libeerawo n'ogamba nti kino nakigaana tekibeerawo, wano mu luggya tebafukaawo. Eryo liba tteeka eribeerera wadde omuntu ayinza oddimenya era n'asaasirwa n'asonyiwa n'enenya, naye libeerera tteeka eritakyuka. So okuleetera amazzi basobola kukimira ku luzzi, ate ne kikyuka naawe n'osoma oluzziro ng'amazzi gali waka, naye etteeka lyo lisigala tteeka. Kati ngenda kusooka njogere ku tteeka lino, lwaki amateeka gano gazze, oyagamba oluvannyuma nga Katonda ayagala abantu batereere bamutye bamuvunnamire, kubanga obwakabaka bwa Katonda gavumenti nnamba. Erina okuvunnamira, erina okuba n'amateeka gaayo ate nga ge gafuga amateeka g'ensi. Ngenda kusooka njogere ku kigambo ky'amateeka wano Yesu bwe googerwako mu Makko. Abantu abamu batafuta bubi amateeka ga Katonda nga bagamba nti tuli mu ddembe tewali mateeka. Amateeka bwe gaali tegavangawo, naye lwaki baga nti ga ddembe, nti omuntu asobola okusobya n'enenya naye etteeka terigaali balivuddewo. Makko 12 eyogera ku bigambo bino bye twagala okugabanako, olunyi lwa 28. Omu ku bawandiisi n'ajja n'awulira nga beebuuzaganya bokka na bokka, n'amanya nga abazzeemu bulungi, n'amubuuza etteeka ki ery'olubereberye mu gonna. Ali abuuza amateeka etteeka ery'olubereberye, kuba amateeka mangi naye nga weegali, n'abuuza ery'olubereberye. Yesu n'amuddamu n'amugamba nti ery'olubereberye lino tuwulira Isirayiri, Mukama Katonda wo y'omu, era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. N'amubuuza amateeka, ng'amateeka Yesu gonna yagazingira awo, amateeka gonna agage gali mu mateeka ago abiri. Erisooka liga nti yagala Katonda wo n'amagezi go gonna, n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo. Nga kitegeeza nti bw'oyagala Katonda n'omutima gwo n'amagezi go gonna, ebisigadde ojja bitambuliramu, kuba bw'akugamba nti otya bw'oba oyagala Katonda
kitegeeza omuti omuwa ekitiibwa tosobola kubba, kitegeeza etteeka likukugira tosobola kukola bwenzi, tosobola kukyala mutwala wa munno, tosobola kulya nguzi. Kitegeeza nti etteeka gonna yagenda agazingazinga n'agassa mu mateeka abiri. Olw'abiri mu olwasatu era yagalanga Mukama olw'okusoma olumu. Eryokubiri eno yagalanga muliraanwawo nga weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. Mwandiisi n'amugamba nti mazima omuyigiriza oyogedde bulungi nga Katonda ali omu tewali mulala wabula ye. N'okumwagala n'omutima gwo n'okutegeera kwonna n'amanyigo gonna n'okwagala muliraanwawo nga weeyagala wekka okusinga nnyo ebiweebwa byonna ebirambe byokebwa ne ssaddaaka, kuba bano baali bookyanga ya ssaddaaka. Yesu bwe yalabanga amazzeemu ng'omutegeevu n'agamba nti toli wala n'obwakabaka bwa Katonda. Bayibuli egamba nti omusajja ono engeri gye yaddamu Yesu yamutunuulira ng'era akyabulako naye yamugeraganya tali walala bwakabaka bwa Katonda, kubanga ayinza okuba yali addamu ebigambo ng'abitegedde naye ng'ate okubikola tannabissa bulungi mu nkola. Kati naawe ampuliriza ebigambo bye twogera. Yo Bayibuli ega nti yagala Katonda n'omutima gwo gwonna. Ekizaa bw'oba oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna ne muntu munno, bwe ekyawandiikibwa mu Bayibuli nga kiruŋŋamizibwa omwoyo oba olina okukigondera. Kyoga nti kino kireke, kino kitambuliremu, kino kikole bwe kiti. Bwe ngamba nti ndeze okukulaga amateeka, njagala okusomesa amateeka bagagenda kuva mu Sayuuni. Gage galina okuba nga gafuga ensi muntu alina okutambulira mu mateeka ago, okubanga omutima gwo guwa Katonda n'ozuula nti kino kyawandiikibwa Katonda ye yakiteekawo ne kiwandiikibwa bwe kiti era kikola bwe kiti. Kitegeeza nti kigwa mu tteeka lirimu kitambulira bwe kiba nga kiteekwa okubeerawo nga kitambula bwe kiti. Bwe kiba nga kiragiro kya kukola budde, bw'okikola mu budde bwakyo nakyo ng'otambula ne Katonda. Kati amateeka lennyagala okwogerako olwaleero nayagadde ku nsonga Mukama gye yantumye okwogera eri abantu be, nga ngenda tutandika mu Zabbuli 24. Abantu be nga Katonda abaagala babeeko we batuuka. Alina enteekateeka, Katonda alina enteekateeka ey'abantu balinako we batuuka, naddala mu budde buno abantu basibiddwa nnyo mu byenfuna. Ebyo njagala okwogerako ebyenfuna, naye kansooke ŋŋendeko eno emabega mu kitabo kya Yoswa. Abantu basibiddwa nnyo kye njagala okwogerako mu kitabo kya Yoswa, ndyoke nzire wano. Yoswa essula ey'omukaaga. Abantu basibiddwa naddala mu Uganda wabula n'ensi yonna mu bizibu eby'enjawulo. Ne wano mu Uganda abantu basibiddwa nnyo mu byenfuna, kye njagala okusinga okwogerako wano mu Uganda. Weewaawo wamu balina ssente, babbye enguzi, bakoze bino na bino, neera nabo balina engeri gye basibiddwa kubanga tebalina gye babitwala. Naye njogera ku ggwe alina engeri gy'osibiddwa ng'ebintu byo byenfuna tebikyatambula. Lwaki bisibiddwa? Kye njagala okwogerako okugondera amateeka bonna, ogondera amateeka ge, okutambula mu kigambo kya Katonda nga bwe kitambula n'okigondera, ojja kulaba ng'osumululwa. Yoswa essula y'omukaaga gati. Era Yeriko kyali kiggaliddwa ddala olw'abaana ba Isirayiri, tewali yafulumanga newankubadde yayingiranga. Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne bakabaka waamu n'ab'amaanyi n'abazira. Yeriko eno Katonda yagenda n'agiggalira n'ebeera mu katyabaga wakati, naye nga waliwo ensonga lwaki. Kati abantu abamu bwe batunuulira embeera ezigenda mu maaso mu nsi ez'okufiirizibwa, weewaawo batunula ne pulezidenti weewaawo na byakoze bikyamu era n'eggwanga likoze bikyamu n'abantu babbye, kituufu, ne mu mawanga amala gyebiri. Naye Katonda alinamu omukono, kye njagala otegeere mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ti alina abantu baggalidde. Naawe oyinza okuba nga oggaliddwa, oyinza okuba nga osibiddwa, ng'olaba emirimu gyo tegitambula, bizinesi zo zitambula. Oze njagala okwogerako ebyenfunayo bisibiddwa, naye njagala oyingire mu mateeka gano gatambulemu bw'onoogawuliriza n'ogonda. Ebimu bigenda kutandika okusumululwa, n'ebirala wadde ojja kwongerako okutereeza ebirala n'okumanya ebirala. Naye nali n'eddagala lye nakuleetedde olwaleero, omanyi lwaki bizinesi zisibiddwa, lwaki ziggwawo, buli kyokola kiganje tekigenda. Katonda alina embeera gy'alese mu nsi, naddala Uganda kubanga ggwanga yalironda, ng'alina abantu banyigiriza. Omanyi Katonda waba akola nabagamba yakola nga bw'oba okola oluguudo osobola okuggala oluuyi olumu oluyala ne luba nga lutambula mu kanyigo. Kati alina baggalidde ng'embeera ebanyigiriza ng'ate abalala bakutte ssente bazirina zonna, ng'ayagala baana baasose okunyweza. Buli omu awuliza amateeka gano agatambulemu, ate alyoka asumulule bano, ate anyige bali. Kati beeteeka obbiwuliriza, oteeka obbimanya. Naye lwaki abaggalidde bassebo ne bannyabo? Abaggalidde olw'ekkanisa ye, kubanga ekkanisa erina okuba nga ewulirizibwa kyegamba, naddala ey'omulembe ogusembayo. Bwe munaaba temuwuliza bigambo bino, Katonda agenda kwongeramu bwongezi kunyweza bunyweza nnaddi. Mu bunnabbi bwe nawandiika 2:2 mwe mufunyeko ne mubusomako, nawandiika Mukama yabumpa ananga nti eggwanga ligenda kuyita mu katyabaga k'ebyenfuna, buli omu atandika okutabulatabulwa.
era ebyo nabiwandikako nti eddagala lifuke litagaza n'ensimbi. Bwenjagala okwogera gwe ga bizinesi yeeganye tetambula, emirimu gyo gifa, buli byokola bigootaana, gwe Katonda gwanoonya, owulize amateeka gano ge kubuulira, ogatambulire mu bassebo ne bannyabo, ogenda kutandika okusumululwa Katonda ogonda. Bw'onooba ojeemye ojja kusigala mu mbeera. Zabbuli 24 n'ebisigi ebikulu nnyo olusooka lugamba nti ensi eno n'okujjulayo bya Mukama. Ebintu byonna bye mwagala bassebo ne bannyabo mu nsi muno bya Mukama, si byammwe, si byange nga nze omuntu, naye bya Katonda waffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda atuwa buwikisa okubikozesa mu nsi muno naye nga tuyitamu mpite, era tolina ssente z'ogenda kgenda nazo ng'ovudde mu nsi muno. Ne paapa yennyini bwe yagenze talina kye yagenze nakyo, wabula kati ayolekedde Geyeena okusinziira ku byabadde akola, okuggyako nga Katonda amuyambe buyambi neenenya, naye abo tebeenenya, okusinziira ku bintu byabadde akola ng'atambula mu bisiyaga busamize n'ebirala, kati ayolekedde omuliro ne talina kintu n'ekimu kye yagenze nakyo. So nga ate be babba ebintu by'abantu okukamala obukamazi ne bezza buli kimu nga bayita mu madiini. Era abantu abamu batera okugamba nti abalokole babbi nnyo. Ne ngamba oyinza ogeraageranya omubbi w'enkoko n'omubbi w'ente, omulokole wawe asiganye naye mubbi. Naye abannaddiini babbi nnyo nga bw'okiwulira bassebo ne bannyabo, kubanga balina amalwaliro. Kangeze wano ensambe balina amalwaliro, wali olabeyo nga bakuyamba omusimbe gwe basaba naye nga ssente ze basolooza ze bafuna, bazimba ebigo, bazimba ebino nabiri, amataka bafuna ga bwereere. Wali owulidde eddwaliro ery'obwereere nga bannaddiini bayamba, muga nti abalokole tuli babbi. Sigaye tulina ensobi tuli babbi. Ne bannaddiini basinga okuba ababbi, be basinga okuba ab'obulabe, ekyo nkibategeezezza. Kakati era batera omuliyita omutuukirivu oyo yagenze mu muliro bw'abanga mu mbeera egenda omunyigiriza, nammwe abampuliriza muteeka okukyuka n'okwenenya. Nzikomye ku mateeka. Ndi mu kitabo ky'Omirembe essula 29 olunyiriri lwa 14. Dawudi yayogera ebigambo bino, njagala kulaga nti ebintu by'olina si bibyo. Naye nze ani n'abantu bange? Kifa okuyinza okuwaayo bwe tutyo ku bwaffe ddala, kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo. Kubanga ffe tuli bagenyi mu maaso go, era abatambuze bajjajjaffe bonna bwe baali ennaku zaffe ez'oku nsi ziringa ekisiikize, tewali kubeerera. Dawudi bwe yali awa Katonda, ngenda kuleeta etteeka erikwata ku kuwaayo mige bulungi. Dawudi bwe yali awa Katonda n'abantu be yalina, yabuuza nti ffe baani abawaddeyo, kubanga tukuwadde ku bibyo. Zabbuli 24 bwegamba tesenokoyo bya Mukama, tukuwa ku bibyo. Katonda ayagala okumuddiza ebibye bassebo ne bannyabo. Abantu abasinga ebiseera ebisinga bagamba nti baagala nnyo ssente. Enteekateeka ya Katonda n'okuteekateeka ssente mu nsi zaaliwo okutambuza obwakabaka bwe era n'obwensi yabufuga, kuba nabo yawa abakulembeze obufuzi, ng'alina enteekateeka ey'ekkanisa ye okubanga efuna ebiweebwayo, naye nga tteeka okuwaayo okubanga biweebwayo. Kati gwasibiddwa, njagala kulaga nti ebyo by'olina si bibyo, oli mugenyi, ojja kubireka. Oba olina kalina mmeka, oba olina fulaati mmeka, oba olina ebizimbe bimeka, oba amataka ameka, bw'oba oyagala ng'owulira osibiddwa mu mulembe guno, ndeese ebisunze bigenda okusumulula, ng'ate etteeka olina okuyiga engeri y'okuwaayo, ng'oteeka mu mulembe guno ogusembayo okukola emirimu gya Katonda, naawe ojja kusumululwa. Abo benjogerako bokka abaagala okusumululwa. Bw'oba okyalina embeera okyajagala, ojja gisigalamu, tojja givaako, kuba Katonda abamu y'abaggalire bassebo ne bannyabo. Abamu temuliiko na ddogo, wadde n'eddogo lisobola okuba tetuganye, n'abalemesa basobola okubaawo, ne buli lw'ojeemera Katonda ye akussaako abantu abakunyigiza, ye nteekateeka y'okukulwanyisa paka lwakugonza. Kati baganda bange bampuliriza, bw'owulira ng'emirimu gyo tegitambula bulungi, nga buli kimu kikwatiddwa, ekyo bakigaanidde, bamataka go babyapa, buli kyokola kigaanya okugenda, waliwo enteekateeka egenda okusumulula abantu, naye ng'ejja kusumulula mu linnya lya Mukama waffe Yesu, naye nga yo teeka okugitambuliramu. Nti bw'ogivaamu n'ogigaana, ze bayise okutambulira mu nguudo za Mukama n'okuyiga amateeka ge. Eri mu Mika kyo yogeddeko, ze bayite enguudo, luba luguudo oba mazima. Ag'amazima bw'onoogategeera luba luguudo, ne gano bw'onoogategeera luba luguudo, n'otambuliramu, ebibyo bijja kusumula, kubanga ojja kuba ogondedde Katonda. Bayibuli kyeyita buli vivyo muvunnamira na buli limi okwatula Kristo. Ebigambo byenkubira biva eri Kristo, gwe bw'onoobigondera n'obikola, Katonda ajja kulaba nga onvunamidde, ajja kusumulula bassebo ne bannyabo. Nkyali ku tteeka lyo lyenjagala okwogerako lya byanfuna. Matayo 22:17. Yesu baamuleetera, baamubuuza, muwa omusolo? Ebibuuzo bye baamubuuza. Naye ka ngendeyo nsomeyo. N'abaddamu ebigambo bino. Kuba bw'ofuna ebyawandiikibwa bijja kuyamba naawe kennyini. Matayo 22.
Nyiba 17. Kale tubuulira olowooza tya kirungi okuwa Kayisaali omusolo oba si weewaawo? Amubuuza ekibuuzo. Yesu n'ategeera obubi bwaye n'agamba nti munkemera kimmwe bannanfuusi, munjoleke effeeza y'omusolo ne bamuleetera eddinaali. N'abagamba nti kifaananyi ekiriko kyani? Ne bamugamba ebya Kayisaali. N'agamba nti muwe Kayisaali ebya Kayisaali, musasule ne Katonda ebya Katonda. Omusajja ono Mukama waffe Yesu bajja ne bamuleetera ssente ng'eriko ekifaananyi kya Kayisaali. Abantu boogera ekigambo Kayisaali balowooza nti ebya Kayisaali bategeeza bya busamize. Nedda si kye kitegeeza. Kayisaali ye yali omukulembeze nga wano Obote, ssente zaffe bwe zaaliko ekifaananyi ky'Obote, nga ssente ziriko ekifaananyi nga bw'olaba dola ziriko ebifaananyi. Kati ekifaananyi ekyo n'akiba kimulaga. N'agamba nti muwe Kayisaali ebya Kayisaali kubanga nalyo tteeka lya Katonda okusasula emisolo gya gavumenti lwakuba enyigiriza abantu n'okubabba. Eryo tteeka lya Katonda. Ate n'agamba nti musasule ebya Katonda. Kaakati gavumenti bw'otagisasula musolo gwayo ekukwata ng'etteeka n'ekusiba oba oyagala oba toyagala, oba neggalawo ekizimbe kyo kubanga lino tteeka lya bwa Katonda li mu Bayibuli. Okuggyako kye tulina okulongoosa okuyigiza abantu bano kuva mu kubba ssente zaamwe wa musolo n'okunyigiriza ekyo Katonda takyagala. Ate nabo bamenya etteeka lya Katonda kuba banyigiriza abantu. Naye Bayibuli esomesa nti tulina okuwa emisolo gya mirundi ebiri bassebo ne bannyabo. Ogusooka gwa Kayisaali oba ogw'eggwanga nga kati senga ekifaananyi kya Pulezidenti Museveni kiri ku ssente oba ekya Kabaka nga za Buganda oba Pulezidenti ani, kakati egwo omusolo guweebwa ye Kayisaali. Gw'oba toyagala oba oyagala bakukwata oba bakuggalawo. Kati Katonda olw'okuba ye wa kisa oluusi atusaasira, naye kati naye ali mu kuggalawo bantu. Ky'oba olaba ebimu ebimu tegikyatambula, yagikwata dda yagiggalira nga State Council bejja neteekako siiru. Emirimu gyakwatibwa ssebo ne nnyabo waliwo eyakusiba. Ate asobola okuba nga si mulogo, oyinza okuba mulokole ng'osaba nnyo, oyinza okuba ogenze ku ddogolo naliganye bassebo ne bannyabo, naye nkuleetedde ebisumuluzo ng'ate etteeka kubanga gati muwe ne Katonda muwe, eryo tteeka terigenda kuvaawo kuwa Katonda. Si byakuteesaako, si kiragiro bulagiro nti no koma wano, egambye muwe, eryo tteeka weeriri ery'okuwa Katonda ebibye mu linnya lya Mukama waffe. Twagala okubayigiriza ebimu ku bibasibye, twagala okubayigiriza musumululwe, naye ng'ate ky'olina okumanya naddala omulembe guno kuba Katonda aleese omulimu gw'omulembe gusembayo, ayagala nnyo abanaaguteekamu ssente alyoke abasumulule. Bwe munaagaana ng'akulumiriza kuteeka mulimu guno ajja kukusibira ddala akunyweze paka gwe lw'oligenda abaana bo baba balikola. Oba oyagala kuwaayo ttaka n'ogaana, wajja kukusiba akunyweze. Oba oyagala kuwaayo emmotoka n'ogaana, ajja kukusiba akunyweze. Oba kompyuta oba kamera oba ssente oba mayumba, ye ajja kwongera kukusiba busibi kubanga abyagala biva wuwe, ye aba akwawuddeko. Nakati gwe sigazaako ebyo, kyava ateeka ekigambo ku mutima gwo nga mbuulira enjiri eno n'owulira kyakulumiza okuwaayo, era abamu abalumiriza naye n'osigala ng'ogugubye n'ogamba nze nzirira nti ebintu byange bino byonna bye nkoze. Ojja bireka wano ogende mu geyeena nga tobiwaddeeyo, ate abalala bo babiweeyo, aba abaana bo babasika bo babiweeyo bassebo ne bannyabo. Kati omutegedde okusinga ku byawandiikibwa okuwaayo tteeka mu maaso ga Katonda nga gavumenti bwe bagiwa tteeka bw'ogaana ekusiba. Kati ne Katonda kyakola akuteerawo abakunyaga, akuteerawo abakulemesa olwo akusibye, oba buli kyokola nekibulako agula, essente ne zigaana okweyongerako, abakasitoma ne babula, olwo alina engeri gy'akusibye kubanga akunyweza, ayagala omuwe ebibi bassebo ne bannyabo. Abamu kye kibasibye ne bw'otaagende mu ddogo wano ojja kusumululwa. Nkyali mu Matayo eno 23. Kati ngenda ku Katonda nga ekimu ku kyayagala ekigenda okusumulula kiikino wano kankyogereko 23. Yesu zibasanze mmwe abawandiisi abafalisaayo bannanfuusi, mu ebitundu eby'ekkumi ne Nabbugira ne Ana 5:10 ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka n'obutalagiranga nsonga ekisa n'okukirizanga, nabino kibagwanira obikola nabyo obutabirekangayo. Yesu bwe yali annyonnyola abantu, Abayisirayiri bano baali bagadde nnyo ebimu eby'ekkumi ebitwalibwa ebiweebwayo, naye ng'ebirala ebyekisa babireseeyo n'okwagala bannaawe, okusaasira, okusonyiwa. Naye n'abagamba ebyo muddeemu mubikole. Naye n'abagamba nabiri temubirekangayo, ng'ategeeza ebiweebwayo kubanga n'abyogerako byamuleeta ne mu ggwanika okutunula ng'omukyala asuulamu. N'atunula mu ggwanika Yesu yennyini kabwejjungira ng'ajja atunulemu alabe basuulamu bateekamu bati bateekamu, ng'ategeeza nti okuwa kya bwa Katonda. Tuba ne Yesu bwe yali atambula ng'aweereza mu Luka essula ya 8 ojja gyesomera, waliwo abakyala abaaleetanga ssente n'ebikozesebwa ne bateeka mu nsawo ye. Bo baali bategedde etteeka eryo ery'okuwaayo atambuze omulimu, kubanga Yesu yali talina gy'akola kufuna mulimu, nga gwe gy'emirimu gye gy'akola, naye waliwo abaleeta. Gwampuliriza
emirimu gyaffe gye gino Katonda akwetaaza okuleeta tuvaawo nkomawo n'etteeka lino yongere okulitegeera